ebire ekyankwanzi lwaki Norbert Mao alemedde mu lukiiko lwa banne ekisooka omanya abantu bakimanyi politics interest kweyagaliza biki byoyagala webiri woolaga kati Mao byayagala biri kyankwanzi ababirina we bali ensonga lwaki yakolaki bakwate kibajjeko kyoyagala kyesigalize mu nkola eriyo bwannasi wa mukange mutambule kakati ye yasooka n'akimanya first of all yeetaaga relevance yeetaaga okulabika nti kyaliwo lwaki bagenda kulayira abalonde president agenda kuddamu alonde cabinet oyina okweestablishinga kati on relevance yo takoze nga minister because onoonya relevance nga byokoze tebikweyimiridde kati anti obukosa abalonda era tabasuubira kukola bisingawo Mao byakoze talina byabatuma nayagala kakasa okyawulikika era naye kirungi ekyo yamaze okyestablishinga oyabadde ayogera omukulu yagambye nti tunatuka kukyawa sipiika si ensonga eyatuleese mukama waabwe naye tujja kukiteesaako naye ekyo era n'agamba Mao manyi obusobozi bwe ate mufolowinze ebbanga atuyambye nnyo simanyi no yate muti yamulundi gwakuna gavumenti ng'egezaako n'alyoka ayogerako ab'emabega simanyi kangave musaaza biki n'ajjako kati ekyo eyo layini president okumala eddakiika nga nnyonnyola 2-3 nga nnyonnyola Mao ne relevance ye ne byamulabamu kimumala y'ensonga lwaki Mao yeesibyeyo era ye Mao yamaze ekyo yakyakiivinze wabula ate takoma okwo president alina obukodyo bwe aba ne chekisize mu bantu be bakigatto oba mu bano checkinga mu bantu be abakozi akulaganita nti naawe bw'ate bw'otatambula bulungi waliwo dangerous substitute waali okitegeera kakati bakangamu era n'amulekaawo ekirala Anita nga ye takoze bubi ku bigendererwa bya NRM ali bitundu nga 9 mu 5 abadde mulungi sinakindi 9 mu 9 tewali tasiki mutunudde mu maaso actually ndoza tewali munna NRM asinze kukolera NRM mu budde buno nga Anita bwekyetaaga kuvuba mobilization campaign amateeka mu palamenti agagasa n'agatagasa gavumenti egagala gayise ng'agazingiddemu n'abaludda tuyita oluvuganya ne bakkaanya nabyo era ne biyitawo okusomboola abali kudda oluvuganya gavumenti obbakatamu NRM akikoze essaawa zino okutambuza campaign Uganda yonna yakikola kati ye nga Anita ate basetinga president abenaale nti lubeerera buli speaker abadde akola ebisanja bimeka 2 kati Anita kino kisanja kikyakumeka kiba kyakubiri kuba speaker kati mu buli ngeri era ne president yakikoonako ndaba agenda kuddawo ate Seke yaliyo de yamala okwenda osinga anti Seke yayenda osinga ne president bwe yabadde ayogera ssentebe waabwe ng'alinga atakkiriza mu Seke bye yakolaki akyakipingawo kachekisi oba ayagala kubakubiza divide and rule akyakucekinga mu don't be comfortable kisobola okukyuka essaawa yonna that is why essaawa zino Anita atuuza ya lukugulu naye nga mmese ennenzi first of all Mao tewali adawutinga busobozi bwe ng'abaweeredde obwa sipiika kwete zazirina buli kyewandyagadde experience biki buli kimu akikola ki ali Mao alina n'ekirala abantu kibadde mubuusa amaaso Mao avuma ayi ate omulungi era Anita alina kyadde akole kyatasobola kumalako nakyo yali atandise ebigambo simanyi nkukyaza totuuka mu kisenge kati akakazanyi Mao ate kati Mao bannambooze bakamuleetamu n'abakwata nkota n'abakulu kakota n'abateeka wali n'abasigala ng'ayimiridde ku kigambo abo abanupu ne bamwerijjamu n'abazinga kakota n'akateeka wali n'asigala ng'ayimiridde ku kigambo kati mu bigambo okuwanyisiganya mulala tozannya na Mao ogwo omuzannyo bw'oleeta nga gwakwesindikira ebigambo tasobola ebyoluzungu n'ebyoluganda wonna abajja gumukubiramu iye ate ebyoluganda n'engero azigere saidi zombi yamujjukiza nti oli adopted yabadde alikumanya nti woba mugenyi era mugana naawe oli adopted sa gundi dota ate adopted dota tosobola goba mugenyi wasemaka wananyinimu kati okitegeera kubanga era ekituufu n'Anita Mungo talina moral authority ne kadeni ekibiina agirina
yadda agirina naye era mugenyi mujja ekitegeera in fact ensijja ya mawo jazze nanita naye bwe yajja simanyi toba nti yatuukira mu bifo yatandika kati kankujjukiza yatandika mu polaizi ng'akyali eno mu ludda oluvuganya naye ng'aba akasente nga kayise ku palamenti akayina okugabirwa buludda oluvuganya gavumenti nga yakatambuza bwe yavaawo n'asala ne yeesogga olwali okwesogga yajja kuwa deputy speaker n'akikwata yatuukira mu bintu kati so nono naye bwamugamba nti gwa naawe notonanywera nnyo tolina kuŋŋamba kati abalina ate okwogera ng'abenaaremu ennya ate saanita so kati olutalo lw'ebigambo naabanga alumuwanguddemu yamukubye mwami mawe yamukubye endowooza layini ze nga ziizo wede namulaga nti fasitaafu tosobola kukwata ye wawedde 2 okitegeera kati namugaa ku mawuusa abe sekendire ego mpuli katudde mu byakoledde ekibiina byakoledde eggwanga buli omu byakoledde ekibiina ye mawe yagamba wa DP naye ayina enkolagana ensayini nga fena gye twalaba enkolagana ne NRM okitegeera era wali yabaddewo nga omugenyi omuyita nga omunywanyi ow'omukago kati omunywanyi w'omukago ennaku zonna mwenda alina ozeetabamu tewaliwo byaffe bya mu kisenge ali invited kasamwakkiriza okutambulira ewamu ntera okubeerako eyo mu mikolo nga bakola emikolo gy'okwabya olumbe mwenna muba mwazze we muli naye bamanyi ogaa nti kakati abaana b'omu nju mwenna babayita mu nsiisira eri obuuyi buli naye singa naye oba badde owerekeddeko mukwano munno anti biba bwe biti obadde okimanyi bayita abaana b'omu nju naye bwe mutuuka mu nyumba emu bamu atali wa mu nju aba bafulumya abo bayita abaana b'omu nju ne mutuuka mukulu w'ekika mwali oyitegeera omukulu w'ekika ng'akola ki nga mwali kuba abaana b'omu nju temusobola kwetabaganya mwekka kubaako era omukulu w'ekika nga olaba palamenti mwaba tulaba ex officials kalima omwana wa munju tebalina abo meeting eri yaabwe nga talina kubaamu batuula kasaba kati ne hanfakti bakola mukago tusobola okuba tuli bamukwano naawe naye kasa tusalawo ne tugatta omusaayi tuba tufuuse baki tontabaalanga sikutabaalanga tukoze omukago abaana abo babeeranga baana bange n'abange balibeera baana bo naye badde okimanyi nti bwetutta omukago osigala mu kika kyo nsigala mu kyange naye ate bwe tuyita ab'omusaayi mu jjojja kati ye mawo bwe tutta omukago osigalayo mu kyeŋŋonge nawe osigalayo mu ngabiyo naye bwe tuyime tugamba nti ab'omusaayi mujje bw'osooka omukago twagutta twafuuka baluganda lwaki tetwetabaala tetukola kiki ekirimu NRM DP tetabaala NRM tetabaala DP bagatta omuki omusaayi wadde buli omu ali mu kika ki kati we babawo n'ensonga ab'omusaayi mujje mawo aba ateekeddwa buteeka okukola ki kati mawo atuuse ku leva efuna n'amannya g'eri era ono omwana aba akyegiraagira bw'ati akyebuzaabuza nnyinimu najja n'agamba nti otapaapaala ono yafuuka munywanyi wa muki ate munywanyi w'omukago atali wa bulijjo kubanga bitusinga okuyaayanira mu kika kino omunywanyi w'omukago gwe twafunye abikola ki abirina oba towedde yonna ajja kutuyambako n'okutuleetera abaana baffe abaabula kutuyamba okugatta abaana abaabula okubalaga nti ekika kino tekirina buzibu olwa kisobodde okwakomodetingayo bwe tugasa obugasa omusaayi okitegeera ekyankwaza eyo mawe amaanyi ge agasinga gali ku President Museveni oba nemubabaka ayinamu amaanyi ge gali ku President okusinga lwaki NRM gyabwe gyeva ne gyekoba temuli wa amaanyi atali asinga President katulabe essaawa zino anita alina abantu abo bonna bonna ababaka abalina ne bumala kutya President n'akola settlement nti kati entuusi zange ziriwa bonna bakyuka ne badda President wasonze bonna bakyuka ne badda President wasonze kati ye mawo okubanga alina President kimumala okitegeera kyali kirabiddwako owekitiibwa Jabir Byandessale kyamufuna ebyebufuzi era bwatwe bamutoobeza oba bamusoboza bwa Vice President agenda okera ku makya nga ate mwali mu kabineeti ku kyenkoledde NRM mbivuddemu era yasirika yaddawakawe neyesirikira andi kati manyi okutunulira ebivudde emabega bintu kirungi oba otunuulira NRM bwezeetambula nti mwami Museveni ye buli muntu aba nekyamwagalako era bw'omala okiderivalinga obulungi oba obubi ng'akuteeka mu safe retirement ng'owummula takuwa gundi takuwa warning notice nti saa yonna nkujjako obeera weesunze bulungi nnyo ogenda okugira bwoti nga kabineti eze tekomyewo kankuwa ekizambu nga tugenda ekisanja kiri ekyaggwa ne lokodawuni awo obwejjukayingire lokodawuni awo
omukyalo ono owema Ameri yakyambadde minisita bisabye yali minisita wa trade. Fenna twete tuwakana nti yali akoze bulungi. In terms of service delivery eri abantu be, representation ku parliament ne ministry mwe yali. Fenna nga tumenze nali manyo Yeshua. Agenda okuddamu okusoma cabinet alimu. Nga olamwejjeeko. Olonga mutadde. Lwaki? Abadde yakulonda wano nga makyaze byonna obisobola. Naye nga balansingira konti mu Buganda bajja gali balina mu minisita. Abadde minisita Saidiawo ne wali. Yagenda okuba tutuse mu kawo ali manyi nti okuba minisita ononyweza amaanyi. Tokyalina numbers. Ate bankubye bamazeewo bumazi n'asuula ye president yani. Kati saa zino bamuzizza tebwekanga cabinet egenzo. Adzemu n'agifulumiramu. Kati ye president. Kati ebimu ali unpredictable. Naye ye interest ze kyenkugambye. So wasonga nti wano wenjagala webadda. Ale kali galinga mamese mangi. Agira bugizi bwati ne bakyuka. Abogezaako okuwakanya kyayogedde ofuuka rebo. In fact tosobola. Waliwo abali bamuwakanyiza n'asigalamu okuggyako ng'oluwakanye n'amaana agamba bansonyiwe enkozi ensobi n'avunnamu. Ne bamuddiramu. Wali amuwakanyiza n'asigalamu. Basinga bafu bakifulumye. Maama Mbabazi yagerogira kwati super minister ng'alaba akisobola. Era olwayitunga bwati mukulu n'agamba bw'ogambye n'afulumya. Amufulumya n'akatadda. Omukunde yali agezaako okugyayo egundi n'amugamba kyoyagala nti abansonyiwe. N'asooka n'akwe kusigalayo. Buli amweyimbyemu. Tosigalayo. Okujjako avunnamye batinyefunza. So kati teri tusobola kwewangamu. Kati mukulu Mao kukyababaka bo talinaayo kubanga ye n'ekibiina kye balina mukaaga ogutanalayira. Ogambeyo kino obadde okimanyi nga Mao yeesimbyewo obwa sipiika nga tali backed eno sayidi eno ebaga embeera esigale nga bweri NRM ereesaanitaamu nga Mao najja mu kontesitiiyeko ate okimanyi nti n'aba DP bonna tebasobola bayinza obutamulwaku Mao ku mukaaga ayinza ofunako obubiri omukaaga gwe yawanguza okuli mu palamenti kubanga oyinza omubuuza awo omukaaga ogwazze ani yafaaninga kampeyini zaabwe nga tamanyi mulimu olwedde engineer Sebamala tebakolagana okitegeera nga tamanyi oba funding how sure nti banaakulonda etegeeza Mao asobola okuvaho ne box nga erimu kake kokka nga erimu kake oba bubiri nga tebirimu influence yonna nga bya anti ojje ddayo emabega ani tomutegeera okulonda okwaggwa obwa sipiika nga ajjanga deputy Kadaga yajja n'akontestinga n'ola abo ne beetwala ebyabwe naye wano ba vice nga tulinako opposition n'anita ab'opposition nga tebeeyawuddemu bonna majority balonda Anita owaki NRM kati kwe mukusikiru gyalina ennungi amubulayizinga buki bulungi amanyi okumubulayizinga kakati kyenkugamba tebereza ate olwaleero n'amala abanga kati ali kweno entebe Mao ngozzenga buze toli backed up by the president kinene nnyo abajja kufuna obulunga bwa DP ku mukaaga abajja kufunako nga kumeka bubiri ate nga ababiri alina bye yabakolera bye bakubidde ekyo n'abakanga nako nga olwo ebikosi bamu kalulu ebyatuuse ku simu zaabwe naye wekitabo ekyo ngaye bonna bwomubuuza nti ono yajja ati ayinza okuba tamanyi yebye sente z'akalu kubanga era bw'otunula nti kyogedde ekituufu kubanga olaba ne President Museveni waba akijjeeko engalo naga sigenda kyetaba mukambala ekenda be kimugenda okukola Anita nga ye Anita kyasobodde okuba nga akola kimuweesa obululu anti kyenkugambye ate nga ekyo bye byakoze bimuweesa obululu nakati nti akyabisobola bangi bakumye kumi n'abaleeta ng'okimazi unalibanitamu ng'oyo omulaba osobola okujja mu majja nga balonda buli mubaka n'atuukawo alina okulonda namunyoni ttaano azirina ku simu zamafuta agamukozi okulonda ekyanita akisobola Mao kisobola Mao alimu n'eri ensigo ya DP tebawukana omanyi aba DP balina ensigo okwawukana ne ssente omutemako olugalo obaani yakireeta oba mugenze mwogerere oba Beni Kiwanuka obaani sirina gwe naasanze mu DP ng'avaako essente ye neeta ekintu ekyo mu DP simanyi nsigo gye wasiga mu baana abo ku ssente zaabwe
ate Anita afukumuka Anita atirika oza lwaki bamwagala Anita aserera bamwagala okufa aserera engalo ekyo kyogedde kyangu nnyo okukikola kale kyenkugamba nti ye bwana Mao kyemanyi kyayagala yakifunye bwe bali Evans agipiikinze buleda abadde topiki mu gundi ekyankwanzi kubadde bino okwogerwako teyadde talina kubaako naye omanyi nti Mao awambi n'asinga ne bannamuganza baazikira bonna ono omukyala abadde yekalakasiza wano ow'emasimu era kati we bakubuuza nti abagenda okuvuganya Anita be baani lwosookera ku Mao resa agiwambi kati ekyo yakifunye kati mu kumala okukifuna shuwa kabineeti eddako kwali either ataze mu kifo kyennyini kyabaddemu naye mwakola ki mwali mu kabineeti kati yakivumenti gyali anoonya naye n'ekirala ne mwami Museveni nkimanyi tasobola kwekyusa naye yaleese Anita mu mbeera y'okwemagaza talishuwa nnyo toba comfortable okera ku makya n'onalifying ebyakolebwa ng'okimanyi bulungi nti mwasalawo ko ebbaluwa yafuluma nti seeka emaze okwenda osinga Anita Amongo ne tayibu toba comfortable time wena atuuka ebitumala byogerako resa abanga agizemu n'agiggulawo nti kakali buli omu asobola okukola time y'okubyogerako ejja kuba wakati wa Anita Amongo Mao tuli mu gundi lwaki atoogira kubanga mbadde mpulaninga kugenda wano ate kale tewali busobola Mao afuluma obadde tosobola kusigala ng'onywezesa constitution affairs nga ye afuluma asigadde ate endagaano yaffe ogimanyi nti nkwongerayo abala babiri abadde mu kabineeti kundi ye Mao yakyakivinze dda shuwa kabineeti eddamu ejja mwali awo wenyini wetuli obadde oyogera kuba Mao omukaaga ogutasobola kumulonda essaawa zino Gerald Siranda tatulamu eno naye atulamu ya East Africa yasazedde ddira ali ku saidi ya Anita okitegedde ekintu ekyo kyenakugambye naye ate Siranda bwe baali bagenda mu ndagaano eno ne President Museveni yaliko ku ndagaano nti ojja kumpaayo siroti ya East Africa era ne bateekayo Gerald Siranda musajja ng'owe Palisa nkugamba bigambo bino ali kati Siranda mu byonna kyemmanyi tasobola kujemera Mao ni ati yakroseze ddali wa Mongo ebyo politics ne buba nti kulonda akaluluka wali kakyama twabadde ne mukuziika speaker nakwata omuzindaalo n'ayanjula ababaka n'atuuka ku Siranda n'agamba this is honorable Gerald Siranda from DP tuli wano naye anti golina kyotamanyi kati mu politics ebyo yabadde kaadi n'omuyambi wa Mao sekutale jeno wa Mao kuba kimanyi ebitebe byonna yabitaddeko tuli naye wano sirina buzibu naki sekutale yabina bitaddeko sekutale jeno wa DP sirina buzibu naki naye era message ennene nti onandiko talina mugongo aba n'abantu be bonna balina we are the politics kale ja Siranda okusuka okugenda ewali Amongo yabadde asindika message eri mukamaawo ekisooka Siranda ajja kugamba yabadde azze kuziika ekirala ekyo kimu ekyokubiri Siranda yayinza okuwamanya ebigendwa bya mukamaawo Mao nti of course mukamaawo akimanyi tasobola kufuna bwa sipiika naye nga yakimanyi mukamaawo kyagoba ekyo kimu ekyokubiri Siranda yasobola okuba akimanyi nti ate ono omukazi ono mwetaaga okubanyawo okuddayo muyala kati ye nga yazidde ku interest ezo ne Eastern region ngayo kubanga Siranda we Paris okitegeera kati ate Amongo era waawo bukedde yawo tebeeri wala ate ne Siranda asobola okuba nga alina ebigendererwa ntomanya maaso gye tulaga yinza kati okwetagana ng'okujja okomawo okomwene yawano okomawo okumuyawano bayiza Siranda yavuganyako ku yawano tiyawangula ku ne bigaana kati so ebyo nazo politics babibala kati buli boyino okumanya buli member parliament
eyaza okuziika ewa Honorable Mago nga sipiika waali yaddayi n'ekigendo tebazze kuziika n'abanuupu babaddeyo bayitiriza mbaina okuga tebazze kuziika naye bonna bazze lwabigendererwa waliwo wanuupu yazze nga ayagala nalabye babukwe nalabye bensijukira nalabye Honorable Nakimuli Nakimuli wa ku mazzi e Kalangala nalabye Honorable Katabaazi yabadde wa wano e Kalungu oyo yagudde gundi yamuwangudde enkeretanya nalabyeyo Hassan Kirumira oyo yawangudde we bamunaanika oyo imamu wa parliament nalabyeyo njogera ku opposition kuba nuupu naye kati opposition entirely wabadde Asmani Basaalirwa oyo yakulembeddemu neswala tejja nazo baye yagikulembedde nalabyeyo ne Bukali mu Masaaba n'ebinduza wa NRA ono mwala we Hoima Nasinansi Nyakato wa PFF naye yabaddeyo Segona yabaddeyo kuleve endala so abo basinga obujjadde basize kutula nti mama wetuli kakati abamu mu bo bazze kulaga mama wendi ate ndi mubulize so bw'oba otunulira butulitu bw'abafuluma sebo ntunulizanga eriisa eryekisa abo be bamu ku kyabaleese then n'abalala bwalabye ali abasinga ab'NRM nabo bazze kulaga tuli naawe tuli kubanga bayida wa benale monna yabasinga bavudde Kyankwanzi abajide mu byambalo byabiri eby'Ekyankwanzi ne pasi ya Kyankwanzi ye yabalese kulaga buulize tuli wamu mama tuli wamu naawe of course kati omanyi politics toteekanga matoteka maji mu kisero kimu kati kuba sawa zino ayina pahandi Anita kati wali muntu aswagange sijja kugenda tomanya mawe anakikwata mu kati mawo n'amala fuka speaker bye byamagero by'obwali olabye mu Uganda ebyali bigudde nga tebyakisuubira olunaku nelekera ku makya nga omwana wangudde minisita ebyo byamagero bitwalaba ku kalulu akawedde kale ng'ekyamagero ekyabadde mu kalulu kano nga George Musisa wangudde Ssemujju kyali kyamagero ekyanjawulo buli omu akyakyewa buli omu yeebuuza abantu emitwalo tebamunanga 3 nga buli omu yeebuuza abantu emitwalo 4 egiriraanye Kampala bukyakwe ku makyana tegitegeera bigenda mu maaso ekyo kyali kyewuunyisa first of all natunuulira kira eyo gyolaba nti kyekitundu ekikuze nga kizimbyemu abantu betulowooza nti bali soba bategeera nyumba eziri ekirasize ziri si ghetto kati twali twewuunya abantu leve eyo balowooza batya nga abaghetto nibalowooza bwe batyo nga ne bukya ku makya MP nga kuba Ssemujju ne bandibadde nga Uganda nasinga yali emulonda ali awangu kati ate bo bakiikira wali wava ku level y'okubeera president waba MP wali wava bo nga bagamba ffe totunyumiza mutwe kuno tutamanyi byasobola kukola kuba George Musisi mulinaako buzibu naye si replacement yani Ssemujju ekyo kikkiriza obakola oba kigaana kakati byewuunyisa kyewuunyisa ekyabaddewo kyenalaba mu kalulu akawedde so kyekiyinza okubaawo okera ku makya nti mawo ebokisi yo bwa sipiika alinamu obululu 45 nga mawo akubyemu obululu 3 nga sipiika alinamu 10 Anita amongo ekyo kiba kyewuunyisa kyemmanyi tekisoboka kubaawo Anita amanyi bulungi okuzannya empiki ezo okubeera kwa mawo mu byonna byonna bwazannya omuzannyo ogwo bwaguzannye bwatyo opposition ekufunamu oba ye yakifunamu nga naawe ate opposition ekufunamu era yo opposition eriwo anti yagamba anti mbulira oludda oluvuganya gavumenti naye nanti yagamba bwe yali ayingira ebintu ebyo byonna ekimututte eyo ekisooka akuteesa ku transition yabivaako ddagulira akyabyogerako omanyi omusajja mugamba owaayi ebyo yali takyabyogerako yabiva nakudda ekisooka mawo ye ng'omuntu yafunamu tukize tugaane okuleeta ku bulamu kubanga mawo ebyobulamu bwe tebyali birungi n'aterera kati infaki yabalamu naye kyemmanyi mawo luli balwana ne balwana nga opposition naye abaana bano we bajja aba NUP ne bamanyira buli omu ne bavuma nakwata kati nga y'omusajja omugezi nakimandi kati politics ono okudda engu opposition okuddamu eba opposition wa kyagyetaagisa emyaka 18 maaso
Mawone yeebuuza mu myaka 15 Libeera wa? ngenda kubandibwa 15 olwedde n'emyaka agamba kati wemba nyina emyaka Mukaaga nga mu etaano. bwengattako 15 nja kuba n'emyaka emeka 75 nja kuba sasula kuba nsobola okuddamu okuvuganya nti nedda nagaa kati kangende ntereza retirementi yange ekyo kyokka kyeyabala ate nga yabala nnyo lwaki abantu abasinga bagenza okutegeera nti bano abaana opposition bamalawo mmale abamu babuuse kati kulonda kuno nga kuwe yengolere giri emyaka 5 egivuddeko obulamu bumaze okutereera ate era ekyo decision yeeyo nemuyamba nemuzza mu parliament kati ali mu parliament nga newatafunira mu cabinet bihotera abizimbye kati tegeera era kati binamuyamba ngaawumudde kyosobola okugamba akikoze mu budde buno naye okulaba nga kiyiika aggwawo kati kyemmanyi ng'omuntu yasooka okubala bino okwogera ku gundi transition kubanga newagiteesaako era neweebeerawo si bye bajja oggibaamu abantu kye balina okutukolera kimu abali mu parliament kati bamawu kye babalwanako kimu nti wabeerengawo obukenjo kibe kya bulijjo kibe nnomo omuntu w'opposition okujja n'ogera ne president nemwogerezeganya ku nsonga ezikwata ku ggwanga n'otambula n'ogenda nga tofuuse weenaala naye kati obuzibu twafuna abantu bwe balowooza okwogera ne president Museveni olina kubanga osaze eddiba era opposition tena kugana ali mu government then kati kuba mutawana okulengerako ng'okubya ekifaananyi ne president naye nanti kanso kati era n'abasoose okugendayo be batakipresentinze bulungi bwe bagendayo balimba ebibatutte ate nga boogera ebibatutte birala public bagiwa birala lwansonga abali mu kugendayo ebbanga lyonna ate bagendayo ku mbeera ye yalaga nti kasita ogenda eri oba okoze eki oba wegasseeko kati ekyo nekibalemesa era naye omuntu awula mukale oba kwegatta kanigatte nebwayandibali teyandyegasse tukanye ensi zonna ezikuze okuteesa kulakuba nti wano eno tewali nnyo birabo bifudde mu kuteesa okwo ng'omuntu agenzeeyo agenda yasaba kamotoka anti oze naki tetunnafunayo nteeseganya ziri official kuba olaba kanso position ya Mao weyali nga president general one of the political parties ezisinga obukulu mu ggwanga eyali abaddeko ne mu parliament alina abaka mu parliament already position ye esobola okuteesa ne gavumenti sebo olubeerera enteesaganya ziwa bweziti olaba America ne Iran America alijja mu lutalo ng'egamba tekyalina na mukisa gwa Iran kuteesa ng'eraba yejjaya yamaze okutuuka abasajja ne kamukuba ne gaakakaluba kati kwogere ng'esobola okukawuliriza kakati naffe twalina omukisa oguteesa netuteeka ku mmeeza bye twagala mu 2016 oba pulezidenti yeekanganya abantu enkuba gye bakubakalu n'abuuza kyekiri ekasese bakuwangudde kyekiri mu central bampangudde kyekiri esoloti bampangudde kyekiri aluwa bakuwangudde n'agamba kikino kati mukadde ako oba kumuyita nti jangu tuteese yali asobola okuteesa n'akola ki n'atuna mu dimandisizo okuteesa okwo bagezaako kuinishetinga ne kutatambula bulungi then tujja 2021 naawe era waaliwo omukisa naye ate abaali bafunye amaanyi mu kalulu ako baali bo kyabawabulamu bwe baagala era kasababwekyali batandika kweyagala bweyagazi kola ki so naawe twalina apahandi kati olwo tubagamba nti bane wabeewo okuteeseganya ku kino na kino kati kyendabye kyonnyonnyola twawulabula bafulontinga kuteesa lwaki nga bali buli omu anoonya kubeera mubaka wa palamenti omu anoonya woofiisi naye bakimanya nti palamenti ya wano okugifuna wano mu sente olina kusooka kulaga nti gavumenti eno sigyagalirako ddala naye nga mutima gwo gulimu kirala kati bonna emirembe gyonna givuddeko emirundi ena gyagezaako kati wenkugambidde essaawa zino katukkiriza era byonna bikoleddwa tubirabye tumanya tebina gye bigenda n'opposition neggwawo kubakatewali tewali era tuli mu kanyego okyawulirayo akanyego ensi nsirifu eringa erimu ekibiina kitya erimu gitambula kinnawadde erimu ekibiina kitya kimu bwe bayisa tteeka kati byakuzimba bajeti emikolo kagijje tulinyise emisolo katulinyise mu bajeti teryakola ki tekyali anyega kati opposition ng'eweddewo mu bakulembeze
naye mu bantu ekyalimu kati wetwetagira amaloboozi gatandika okuva mu bantu. Naye ndowooza opposition mbakulembeze yaggwawo dda iyo yasigala mu bantu kubanga n'emirembe giri eri erabe atempusenya eza Dr. Besigye abakulembeze yakaggwa olaba atempusenya eza Dr. Besigye era naye yalegalanga kukwata ntebe ya ggwanga naye talina ku mundu n'ogumu gwe yasacrificinga n'agamba katulese ne mwami Museveni ate ku mulembe gwa Dr. Besigye bannabyabufuzi ab'amaanyi baaliwo b'otanyoma anti ku mulembe gwa Dr. Besigye embeera yali bweti nti bamuddiriramu ensonga ezakwatanga ku bantu butereevu walaba nga kibayita opposition era nga tewabadde kuteesa gavumenti yazivangako kati bwe kibangayo yalemwa kati bano bannamba lujega bebatasobola okutola emisgezaako okugamba kaakati wabula kitwetaaga singa tulina okusigala opposition eri strong mu 2016 nga Besigye avuddeko tasakisiidinze twalina kukyusa strategy kufuna abapoliticians bakyuse strategy bagambe kakati defiance n'ebirala tekoze twabafuna naye nga buli omwana onyaboka bapalabajja bano bonna bolaba abategeke simanya abateeketeeke bonna nga banonya bifu bya palamenti kyali bwekiti ensija ya mwami Kyagula bwe yajja twafuna amaja ngazenga leader opposition naye backed up ngate nabo balina ebigendero byabo abamu baakinze nga be bali betwalaba nga bava ku position eri ey'amaanyi tebagenda ewa maama Kabasi teyali nabo tebamukulu basivumbi bebakivumbi abo bo opportunities banoonya wali muki wali mukisa katinzaawo kasana lwabunyamayo omulonzi akoze eki awedde era olwali okuwangula nga batandika kweyagala ekitegeeza abasajja abo mwami Kyagulanyi yajanga political amateur tebamuyambako kumuzimba nabo balina bigendererwa byabwe munda muye balina ebigendererwa ebyabwe bo banoonya gundi green pasture wowe kiri kati kyazavugiddewo wano we watambula we baalaga bamukyala Namboozi kati nkugamba bi kati mukyala Namboozi okumuteeka mu palamenti nabwe bukya ku makya ne bamugamba nti koleyo statement nga nnyanga zikuba Kabaka butereevu azikola n'okusigala mu buyinza oba ekyo yakikoze timwambale bwakya ku makya omuzinga aguwerekeza banne bampuuka omuzinga aguwerekeza naye woddayo naye emabega diko abo nga wemba kumenyedde bwe basala ne badduka eno kati ne batamuyamba wabula bo bakuba kimu tubadde tukoye Besigye era ne basooka bakuba naye munne bwojja bwogenda injustice gye bakola ku Besigye ne sacrifice yali akoze nabo obutali bwenkanya bwabakoleddwa mu misinde gya Kabaka omwana nga aweraga nti sebo Kabaka tukulopera abateeketeeke bo bonna twabakuba omuteeketeeke wono yenyinyembwa abantu ow'ebusiro taata ali kutaka oyo omuteeketeeke owe Masaka nga we bakuba Besigye nabo we bafulumye kakati abo ne bafuluma naye n'ekirala netufuna obuzibu naye nga kubanga we baleeta amaja nga bamugamba gwogenda okubanga otukulembera naye nga mitwe gye bakimanyi tono tasobola tukulembera okitegeera tumukozesa tufunye obuyinza kati naye yatuuka tayimu n'agamba abazudde olwo nti bano nabo bayaaye ye kyali about power bwe mba nze nkulembera nina okuba nga kyeŋŋamba tekiddibwamu naye nga kyagamba ate talina busobozi bwogera kikola kitambula nga talina busobozi obwo bulengera nti tugenda wali tuyite wano kati kakati awo ate nga bano ebakireeta olwobamu ovashayininga kati essuubi tulireke mu mawu nabansi bambi boogere n'omusajja kati ne mawu naye takyalina busobozi bwaki mawu talina busobozi bw'initiating nga kwogera na musajja kuba naye bamutwala kanaye yagenda okujja ku negotiations nga minzani te balance nanti babuuza nkugambye nga mujja ku mmeeza y'okuteesa ojja naki ozzo zitowootya baba sibe nange nkuwa abasibe sa kyange ekyenyonyi kiveeko nange twogere ku byeggwanga osooka ne weebuuza matovu obukugu bwe buli mu ki n'ogamba nti sooka aba mu bantu nali musanzeko ng'emusi ekyokubiri munnamateeka kitegeeza obungoye bugazi okusobola okumanya ebigenda muki nosooka onteeka wa kaakati ne bali okujja ku mmeeza y'okuteeseganya ozzo zitowaki kati mawu yagenda okugenda ku mmeeza y'okuteesa ne mwami Museveni ng'oledde nga mwewufu ng'awebuse ababaka ba palamenti nga tekyakolagana nabo nkugambe nga DPM yulise nga eyulise ebitundu nga bimeka oba kaakati awo
yena ikugamba yagenda kubagaininga naye yamala kulaba bano bampuuga nga bagenda ne babagaininga ne bafuna kyebafunayo naloba dda yagenda naga ye kasita yatuuka bwati kasatu amala akalulwa agenda okulaba bampuuga bagira babuutidde wali batandise beeyagala agamba mawuwa gavumenti eno simanyirwe naavaako sirisuwa oba nkyawangala emyaka ameka 2 ate ye ng'alaba opposition yeweddewo nakati kuba kati yali abamanyi bagundi basegona bampuuga bakivumbi baniabo bwe yalaba nti kati saa zino balaga nti ekintu bwe bakirina n'amanya nti bano mbamanyi era bw'oba ojjukira bwe bamwataakinga yayogera ku bantu abo bonna ne ba Bobi Wine yali ku Serenaawo n'abanyonyola n'agamba abane bamugamba nti nze bino na bino nti ate mubalabe gye bagenda n'abagamba Nuuku bababuulire yawandiisibwa etya bababuulire kino na kino na kino nsonga z'okugera ziri valid wakobese waliwo omulembe gwali gwakuvuma nga tebasengejja balina abaana abavuma ku intaneti wano era abavuma buvumi naye kati fe abaali basengejja ngo biraba byayogera biki bituufu kati yawe yakolera okusalawo n'agamba nti wakyalinaku kuba kino ekizze opposition nagafa kati kamale gakola omukago ndyekyere era kyemwebaza yavaayo mu lujjudde nalya kyere bano abagundi abo bampuuga bani ne banne bagenda ewa Maama Mbabazi nga Maama Mbabazi tabagambye nti avuddemu enaale naye nga bavudde ku poozi entuufu bo bagambye ngo kabayikire sayidi ne bagenda bwe byabookya ne bidda naye lwakuba nti ebiseera opposition yalina opposition leader gwe twalina Besigye nga yamanyi goole ennene kati waliwo ensonga zaataawanga mazzi gundi budde era yakugambanga nti omuntu yenna bwajjanga ne mulwanyisa Museveni ne bwaguma emyaka egi n'atendewalirwa nagamba sikimunyiigira kuba gwe tulwanyisa nze nkola ki mumanyi ebisikiriza alina bingi kati for example bannaye Dr. Bejenooza gyali mu komera yaseka yawa ekyokulabirako wona ekya Kanoonya eyali alekulira yasuulawo tawero mu nsonda bannaye tukite nagereza kuwona lebonsibanga naye ate nga byadda Kikonyogo Kanoonya nagereza kuwona lebonsibami nga sitole yadda okimanyi mu kaseera katono nsibami nga asuddewo tawo Kikonyogo Kanoonya era n'ebirya byogera aseka buki era we example nanga nti omuntu yenna yali ku digital media ndoza ali kwendi waba normal abakozeko kyakoze eki kyakoze teguwa musango kati bamawo bakolako kye bakoze naye batendewalirwa mu kutendewalirwa kwabwe ne bagenda misana nze ekola ki naye waliwo abatendewalirwa n'agenda n'asikayo kamuyamba n'asiga nga agamba tuli butoola agenda kiro musajja agende nkyata bukya abo be batutamu ekitegeeza gwe tataddeyo nsonga eba benefitinga ate akyabako kati gwosaidinga n'abantu nga Mao osaidinga n'abantu nga Nsibambi abagenda mu open ng'ensi balaba misana tuku n'abagamba kati nine Museveni olwakino nakino ekirala njagala aba opposition buke ku makya tugambe nga okulembera opposition leka tugeze okuba opposition kati erudde terina opposition leader naye katugeze ekibiina ekisinga amaanyi nga Nuuku kye ku makya nti bannange nti olw'ensonga eno neno nti nsabye appointment nani ne president tugenda ku meeting nkya naye ekintu wana gye bakwogera naye ku nsonga eno neno kimala naye obuzibu gwe munafu ate ogamba mboli yaba akusaba akugambe gundi gwe jangu twogere ku kino na kino nedda gwe gwolaba ebituluma yali comfortable ali mu driving seat wabula ffe tuli gwali gwe kondakita waffe yatutuuziza Kameeme gwena omuga dereva sooka oyimire bano abali Kameeme be napakidde wano baagala kwetaawuluza dereva n'ayimirira ne beetaawuluza era nobagala njagala nsooka ayimiremu tugende mwetereza kyetwetaaga naye so si kubeera ali kukajjala okujja ugambe kyetwogera nako naye nga gwoyogera ebyo ffe tuli Kameeme katwokya gwoyina ecupa ky'amazzi kondakita bw'oyiwayo bw'oyiwayo kuba balina ebicupa by'amazzi bayiwayo naye omunnansi talina so mu mbeera eyo abopposition abantu bo bajja sigalawo naye abakulembeze mu opposition tewajja kubeera tewali ne bano bonna buli omwana onya golaba alinga agenze talina kyanjawulo kyajjayo balinze kugenda kulayira kwefunira sente naawe kati n'amateeka gayiseewo agatategerekeka gayise mu palamenti atolowooza gayitawo gayise mu palamenti tumaliza nere etteeka ery'obuzimbi olyogerako ery'obuzimba kiyinza obbagamba kimu etteeka
bwerikolwa liba nerisayiningibwa President okujjako yenna awulira natakkanya nayasobadde kyalingingira mu kkooti naye kati essaawa zino saagala tukube mulambo kati buli omu adduka agenda afuna ebbaluwa okuwoggana kyenyinza obbabulamu kimu bwe baali boogera babagamba nti eyazimba alina nga talina pulaani tugenda kujja simanyi tumenye n'ebirala naye nedda etteeka terikola nga lidda mabega etteeka litandika lwe liyisiddwa okudda mu maaso bonna abaasangibwa nga baazimba tebasobola kuba affected wabula ligenda kukosa kukwata atanatandika kuzimba naye ninenze ekintu kyenatidde emitendera tubadde tuli mu mbeera yaffe ey'ekyava eya Uganda nga ennyumba yo omaze osereka ogamba kanjiyingirire bwa amalirisa ne woteekamu ebibaatibaati omaliriza mpola kati ate bakugamba nti olina okufuna bagiyita batya bagiyita permission eyo occupancy olina okufuna ebbaluwa eyo kakati ebbaluwa tebagiwa nnyumba ekyawedde kati ate ennyumba temalizikika nkugambe enju ezimbibwa bweti ogenda kusubmitingayo ondi architecture akubidde pulaani biki osubmitinga ofunye building permit bw'omala okuzimba ennyumba eyo neggwa lwaki nga tonnagiyingira oba gikoze oba kizimbe ekiriko maaso olina okugenda ofuna olukusa okugiyingira nti basindika abakugu bakakase ennyumba eno yatambulira ku pulaani gyewasabmitingira osooka okoleki abantu bujjo bateeka pulaani ndala n'azimba birala bano abantu abazimba ekizimbe nga muno madaala walaba abantu bakiyingira ntandika okukookeramu obugundi kati ebyo byo beewala so kati ekyo mu nkola entuufu etteeka lino teryandimererwa kuba nti ezibu kye twafuna e Uganda tetulina nga ekitongole ekizimbi ekya Uganda gye bayita National House bandibadde be bazimba abantu amayumba bebazimbira abantu amayumba kuba bo bonna bajja bigoberera omuntu najja n'ayingira mu nyumba kabe mupangisa nga rentinga rent home kitegeera ekirala bonna abali mu mulimu guno ng'aba property masters nabo bandibadde bali mu mulimu guno on condition that property master yandibadde ne capacity ya capital bwati okufuna license era ekyo bwe kyandiwedde nti tubuulire ogenda kuba atya nti nze ngenda kukulaakulanya amakanda agenda gasima mu bitundu by'emikono oba n'egindi ng'ogenda kuzimba ennyumba eziwagana n'omutindo bwe guti ebyo nalwo kitegeeza kampani eyo yegenda okubikola bwe mmaliriza abantu bano bagenda kubapangisa ennyumba zino they rent to own naye bajja kusasula bwe bati ne bwe bati kati ebyo byonna bijja kukolwanga ng'omuntu ono takoseddwa naye kati ebyo wano tebiriiwo ekirala era Ministry of Lands eveeyo regulating tetube ebyapa tebafulumya kyapa kitawe ekyapa ekyettaka nga tekiwera bipimo bya decimals 11 n'ekitundu oba fuuti 5 ku kikumi lwaki property master asigala ng'alanga ng'atunda ettaka 3 ku 25 kati abo ekisooka ng'oyagala ensi ng'ekula nga twagala abantu okusuula obulungi kyetulina osooka okukola kwe kulwanyisa slums naye abantu bano baligenda muggula ebitundu ebikyali fresh nga batwalawo slums kasa gavumenti yakola commercialized ku bintu buli kimu naye kati ebyogambe erina okuregulatinga tolina ejjewo omuntu lwaki okujjako abagugwedda ne basetoli naye lwaki ba property masters ate kisusse kati omuntu agenda n'avaawo n'agenda nakifuma munda ekitundu ekikyali fresh kyandibale kijja nga kikulaakulana abantu babenga babuyuzayuza 25 ku nkajja n'akola fuuti 25 kwana 3 ku 2 kakati ne bakola ghetto nti bali mu kuzisaasaanya buli wamu so Ministry of Lands eveeyo ekyo ekiregulating okay kale oyogedde kuba property masters kantumire ku mukwano gwange owa Jolopalo quality properties basangibwawo Misinde ku Kidda eseta mu junction
bosi wange Hassan atabusala obwo obwekiyayiyayi naye nga alina ploti nyingi ku nguudo zonna ezifuluma n'eziyingira ekibuga babayita bajjolo PAL Quality Properties and Consultants basangibwa Mesindi awo junction just kino kidasada kino kiva namugongo kino kidabukerera we bakolera emirimu gyabwe n'essimu zaabwe kweziri okwo bakubirako bakuteekera oli kaddamu oli bweru wa ggwanga kasente otukaweereza abaganda bo kaweereza bano balina akawunti bakugulirawo akawunti noba muteeka kuli oteeka kuli weziweereza poloti nga bagikula ng'ogitwala bano simanyi ozimba mayumba tasobola gasolooza apangisa bakuwulirira eri ne badduka ne kufulu bazisibira munda nolowooza tebali mukumbe mwebali yabikola ajja kubanga akubanjira ekyo ekintu akimale okwatenga bukwasi sente zo ebintu bikuteere bulungi awo munaye bwe tutuuse tekyalina kwereegana bapangisa pangisa ayinza n'okukuyira yawe bakuyita pangisa ayinza okukuyira soko kwate mu katonda kwata mu katonda